Kadaama TV kujja mate olwaleero tugenda kuwuliriza mwami Kayonde nga nnyonnyola obuzibu obumu bwe buva ku bakadaama ddala nti tumanyi percentage y'abakadaama abasinga abakola mu biyumba tebaasoma, nyinza okugamba tebaasoma naye nga bafuna chance eyo egamba nti no bagenda kujja babeere bakole mu biyumba. So agenda tunnyonnyola obuzibu obuliwo ye bw'alabanga ye omuntu obuliwo wakati w'abakadaama abataasoma n'abaasoma, naye nga fokasi ejja kubeera nnyo ku bakadaama abataasoma. Ebintu bino kijja kitya okubeera nga kadaama ataasoma asobola okubeera nga ekiyumba kiyinza obutamugendera bulungi, n'abeera nga ekintu kye yalikoze oba ekintu kye yalibadde alabirawo nti kino si kituufu oba si kituufu nga kiyinza omutwalirako akabanga okubeera nga akitegeera ate okusinziira ku kadaama yasoma. Era nga save eyakolebwa eraga nti kadaama eyasomako kizibu nnyo okubeera ng'omunyigira mu ttooke bw'okompeyalinga kadaama eyasoma n'ataasoma. Era bw'oba olaba nti bakadaama abaasoma batera okumalako contract zaabwe, babeera bakalaba ogenda okulaba nga yayiseewo dda ali ku mulimu guno akoze kino agaanye kiri, ate nga kadaama ataasoma oyinza okwesanga nga bayinza n'omusayiningisa ekintu kyatategedde lwakuba aba atya, lwakuba aba agamba saasoma. So obutasoma temubwevuma, mugezeeko okubeera nga muli bakakalaba. Naye katuwulize mwami Kayonde kiki kyayogera ku kintu kino. Ate nammwe baana mmwe bakadaama mmwe bakadaama bwe njogera kadaama njogera ku mwana omuwala eyava e Uganda nga tewasoma bulungi, nga kugamba oli awo oba nkose ekigambo ki kuba mmwe mutusinza otuzza emabega, reasoning yammwe nnafu. Gwe olufuna ebikusoomooza onjogerera mu nnyindo njagala kuwoofiisa ku woofiisi balwale ku woofiisi, tokosa mutwe kulowooza. Naye ate omuntu atali kadaama nga ye house manager bw'afuna ebimusoomooza tayeyogeza ebyo bya mu nnyindo. Bwe kuba musaala asaba musaala, bwe buba bujjanjabi asaba bujjanjabi. Ye house manager oba housemaid asaba musaala, taddamu ebyo mbuno bantwale ku ofiisi njagala kukyusa kiyumba. Gwogenda okuddamu okukolera ye si muwalabu. Kati njagala okubabuulira mmwe bakadaama mmwe, ngamba bakadaama, omanyi bakadaama be bali mu infomo nga ye teyasomako wadde n'akamu, alowoozesa bigere na mumwa. Ye kadaama gw'olaba nga gwe oyo olowoozesa mu bigere na mumwa, anti mujja gamba Kayonde abavuma. Sirina kyabbagamba obba sinsimula okubajjamu ettumba eryo. Abamu mumala geeyogedde, mmwe mutusibye emabega nti tugezaako olwana olutalo batujje mu buddu. Mmwe muvaayo mweyogeza bitakwatagana, awo n'asaba bino oli asaba biri, omugongo gunsiibwa akabina kansiibwa, buli omu ayogera bitakwatagana kulw'okubanga mulowoozesa mimwa na magulu. Gumu gwakudduka kutoloka oba kukola ki, yeyokayoka rescue gundi gye mulina program, kutoloka kukyusa biyumba na kudda ku ofiisi kubeera eyo kugangayira. So njogera ku bakadaama balina endowooza eyo, mukimanye nti tekikolwa mukikola naye tekirina kyekibataasa, kubanga at the same time mwe mutuuka ne mulaajana essaawa ey'okufuluma, bagiyita ssaawa yakwasimula, essaawa ey'okufuluma nga omaze okufuna ebikusoomooza ozunza ebiyumba 6 bakukuba ku ofiisi, essaawa ey'okwasimula nga boosi tanyega, banoonya boosi akuwa exit nga tanyega, bamunoonya wano na wali, olwo n'osooka osiitaanira ku ofiisi okwo nga kampani ye eriyo eri mu kusiitaana enoonya butya bw'eneekuba ekufulumya eggwanga eryo. Naye ffe tuvayo ne tubagamba nti kafaala system etegeeza kuwa eyo visa ey'emyezi 3 n'ekuggalirayo nga bwe bakuggalira mu ruumu emu, ne bamaliriza ne bakugamba ffe tulina okukuwa exit. Kitegeeza oli akuggaliddeyo ate n'asibawo n'essumuzo n'agenda nakyo. Kakati gwe atolose mu kiyumba oba n'okikyusa, oba nga akutte essumuzo ekyasiba ruumu mwe baakusibira, ate n'olagira bakisuule mu ttooyi. Ofuna bulungi nti mutooyi we kiri kisoboka okulabika, naye abakijjayo balina okusaabaana obubi. Nze nkubuulira ensonga lwaki ofiisi yo ewulira bubi nnyo ng'okomyewo era bakyonziira, kyova olaba bakwambusa ne bakuteeka mu kkomera oba ne bakukuba emiggo, kuba bawulira bubi, obalabisizza bubi, obattidde bizinensi. Kati bo okunoonya essumuzo ekikufulumya olina okuyita mu bibi.
Oyina okwesaaba obubi. Katugeze essumuzo kisuuliddwa mu toyi naye nga bakusibidde mu ruumu. Naye ng'ebadde yina essumuzo eki kimu yoyo boosi wa kuyingiza. Naye amaani bakisuula mu toyi. Va ne ku nnyanja naye mu toyi. Mu toyi you can get it actually and you use it to open. If at all you ever accept ogenda okwesaaba obubi. You can get that exit. How? Omuntu yenna ayagala ofuna exit nga boosi bwe yagimumma agenda n'ayingira ekizibu kye bayita deportation. Ne yeewaayo. Naye waliwo anyumirwa okubeera mukomera eri erya deportation. Lwaki muba mutuleekaanira nga mutuuseeyo bakale munyumirwa nnyo? Oba olina okukkiriza okugenda mu bandi, ebyo si birungi, byonna bibi. 5 years you are banned. Naye nga oluusi gwe barepinga, gwe bamma omusaala. So let's not use our legs to think, neither our mouth to think. Emimwa tugyogeze naye emitwe girowooze. Amagulu gatambule naye ng'emitwe gye girowoozezza oba gye gisoose okulowooza. Nze bino bye bigambo byange mbyogerera kasaabuuko ng'omulwadde ayeewola olubugo. Nfuna bulungi? So gwabiwulidde byongezeeyo. Kansuubire ntegereza. Thank you. Muve mu by'okusaba Mukama mmwe bakadaama. Mukama yabawa buli kimu. Waliyo bannammwe bangi abali eno Uganda ng'ate bo Mukama tannabaanukula kubaleeta eyo gye muli nga tebafuna musaala gwe mufuna. Leka kutuukayo ku kyeyo n'otandika okwefuula mbu Mukama n'otuuka n'oggwa eddalu ku lw'okuba weekwasa Mukama. Mukama yakuwa, tolina ky'omwekwasa. Yakuggulirawo. Wabula obudankamu bwo, obusaamaavu, abamu mu mmwe emyemotyo gibaleetedde okulowooza ebintu ebimu ebiri part of your success nti ate bizibu. Some of you cannot even stand up against the wrong that is done to you. Ebibakolebwako temusobola kuyimirira kubyogerako, muli awo muli compromised. Olaba muyamba nako kukujja mu bannammwe ensigo. Ono omuwala Jennifer yali kyali kikadaama, kati kiri kigo bakitalya. Kyagenda kukola bwa Kadaama supervisor. Naye ne balaba munne nga bamugjamu ensigo n'awerekera, n'akuuma n'okkuuma, n'amwetika n'amuzi Uganda nga munne bamuggyemu ensigo. Olwo ye n'abulawo. Bakyabakozesa nnyo ebintu bwe bityo mutakula. Ate mmale osabe Mukama ataasa. Akutaasa atya? Yakuwa buli kimu ekisoboka. You better organize your upstairs. Ngamba mmwe bakadaama. Mwe kennyini gwa compromisinga kikampani kyo nekikubira nekigamba Kayondo omumanyi. Twagala ogenda omutukwanire. Kayondo omumanyi. Genda otubbireyo kino na kino. Ojja otubuulire. N'okwata omuntu akulwanira eddembe n'omuwaayo mu busiru bwammwe obwo, I'm sorry to say. N'omukwata mu mweyogeza omwo nga mwewoomyawoomya mwegulaagula. Ngamba mmwe nabwe kityo bwe kiri. Eby'okuddaawo mb'osaba Mukama yakuwa buli kimu, mwebaze bwebaze, va mu by'omusabiriza. Mukama ajja tuyamba, and then you sleep on yourself. Gwe neweesuleyo gwa naggamba olw'okuba olinda Mukama ajja tuyamba, ajja n'abayamba akomewa. Tutegeere. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde yimirira. Ne bwe luba lutalo olina okugenda. Asinga okulwana obulungi yo yalina ebiwundu mu maaso, so n'abiina emabega nti abadde addukayo.